maaso tujja kubuza banendoza mwana wa social media utadde ku kansubira abantu abatwala mu diaspora maaso na kyenjagalo beetaaza kubanga olutalo luno luyina engeri lutukwatako directly nga bannayuganda ekisooka mu byobusuubuzi Middle East eyo olutalo gye luli tujja kusanga nga ne Uganda erina ebyamaguzi ebyayo byeyisaayo naddala amafuta tuyinza osanga nga gali halted kakyasula kola ki kutambula ekyokubiri bannayuganda abasinga okugenda ebweru okukola ojja kusanga nga omuwendo ogusinga guli mu kyondo kyabo ki kyabuwalabu era ne tujja kubeera affected mu ngeri emu oba endala naye kati tutandike ekiro kyakeesa olunaku olw'omukaaga pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump yavaayo n'ayogerako eri eggwanga erya America saako n'ensi yonna era nga mu kwogera kwe yayogera obubaka nga aboolekeza abantu baali babika bisatu abantu abasooka be baali Abamerika era ng'abo yabategeeza nti eggwanga erya America lyali ligenda mu lutabaalo mu bitundu ebya Irani naye ng'ekigendererwa kyabyo baali tebeerwanirira nga bo ne baali balwanirira future y'Abamerika abagenda okubanga bakola ki nga bajja kubanga yabategeeza nti abakulembeze bali mu ggwanga erya Irani babi nnyo abaali tebeetaaga kubeera nga bakola ki beesemberezebwa era bwatu yabategeeza nti mu lutabaalo luno tulugendamu ne tukimanyi nti wabamu ku bannaffe bagenda kubanga bafa naye tetulina kyakukola ekyo tulina okubanga tukikola ki tukikola bwe yavaawo n'awerekeza obubaka eri abalwanyi naddala abalwanyi ku saidi eri ey'amawanga ga Buwalabu naddala ya Irani n'abategeeza nti ako kaali kakyali kaseera kaabwe ak'okussa wansi ebyokulwanisa babeere nga ate basala endalinga kubanga singa baali tebakikoze baali bagenda kubakuba ne balance babeere nga bamukola ki bamubawa bwe yavaawo n'akwata obubaka obulala n'abuwa abatuuze ab'eggwanga erya Iran ekisooka yabategeeza nti mu bbanga lino nga America eri mu kukola ennumba zaayo tebatambulira nnyo wabweru kubanga bo muzigenda kubeera buli wamu nkategedde bulungi tedi kubaweeza n'abategeeza nti nebbanga emabegakaawo ojjukira mu mwaka gwa 2022 waliwo ekibinja ky'abantu okuva mu ggwanga erya Iran ekyavayo ne kyekalakaasa nga kikooye obukulembeze obwa Ayatollah Khamenei the supreme leader mu ggwanga erya Iran kakati n'ategeeza nti nno bulijjo mubadde muyayaanira president ayinza okuvayo okubeera nga ate abataasa kakati nze Donald Trump nzize okubeera nga nkola ki ngamba yambako era wendi naye mwe kyemuba mukola mubeere mu mayumba gammwe ffe tunaamaliriza ebyaffe tugenda kubalekera eggwanga lyammwe mulikulembere nga bwe mwagala era ebyo byali byakaggwa ennumba ez'eggwanga erya America nga balimu ne Israeli ne zitandika mu bitundu ebya Iran ebizimbe ebyenjawulo nga bigenda mu maaso okubeera nga bikubwa ebibwatuka nga bigenda mu maaso okubeera nga birabwako kakati kyagenze okukeera olunaku olw'eggulo nga supreme leader Ayatollah Khamenei agambibwa okubanga yattiddwa okusinziira ku mawulire amawulire ago gapostingiddwako president yennyini Donald Trump ng'akakasa nti Ayatollah twamukubye era nga bakozesa ekifaananyi kya satellite bagezezzaako okutulaga amaka ga Ayatollah gabadde asulamu nga bwe gabadde gafaanana era ne bwe gafuuse nga bamaze okukola ki okugakuba bw'olaba mu kifaananyi ekyo ndowooza olaba kakati ewaggulu ge maka nga bwe gabadde gafaanana olaba taliyo soko gigyeko amaka ago geetuyo gabadde gafaanana nga tegannalumbwa waggulu ogalaba green omulaba byonna nga bifaanana then nga bamaze okugakuba yeno wansi emizinga gy'eggwanga lya America nga gimaze okuba nga gikola ki gigakuba of course wabaddewo okubagana empawa bamusse tebamusse Ssaabaminisita n'agezaako okuvayo okugamba nti ate bannaye tebamusse but omanyi kakati olutalo luno bw'oba oyagala ddala okufuna information tolabira ku mukutu gumu bw'olaba ebiri ku mukutu ogwa Arab leaning genda obiproving kuguli America leaning obalansinge kubanga emikutu gyonna gifulumya interests zaki jazo so it is very important okumanya mbiraba n'embirabira ki mu perspective wa kakati oluvannyuma lw'olulumba olwo n'eggwanga erya Iran teryakoze ekiti lyasirise but for now oluvannyuma lw'ebigambibwa nti Ayatollah yattiddwa olukiiko lw'abantu basatu
lwateereddwawo okusobola okubanga ate lugira lutambuza obukulembeze obw'okuntiko kubanga jjukira eggwanga erya Iran lirina gwe bayita Ayatollah kitiibwa ekiweebwa supreme leader kati abaddeko ye Khamenei yadda mu kifo kya Khamenei kakati Ayatollah olukiiko olwo kati balutaddeko abantu bameka basatu babeere ba interim leaders era ng'okwo kwe kuli president waggwanga erya Iran amanyiddwa nga Mossad n'amannya amalala awo y'omu ku baalondeddwa okubeera interim leader. Saabalamuzi naye yalondeddwa okwegatta ku lukiiko olwo saako n'omu ku bakiise abadde atuula ku lukiiko lwa Guardian Council olw'eri waggulu naye yalondeddwa amanyiddwa nga Alireza Arafi oyo yali yalondeddwa okubeera nga ate abeera ku lukiiko olugenda maaso okubeera nga ate lulamula eggwanga erya Iran mu kaseera kano mu mbeera ligenda maaso nga likola ki liyitamu mu bino kakati mu reactions kati nga bwe nkutegeezezza nti bw'oba olaba emboozi eno fuba okulaba nga ogenda ku mikutu gyonna kubanga bino bya ttiimu kakati eggwanga erya America we liba